ne mwana mulenzi abera kojja abera taata taata wa champion gudo onakola tuli wano Bokati Studios tukola kayimba ono si oli ayimbira ko tune musajja akuba endongo ye akuba omuziki ulira Muntu wafikira kabulina nyo banga sulamuko muntu wafikira kabulina nyo banga sulamuko masana musiyawe zebanda besetanga aba yiyize byawe bibaziba kibachi byokuzujja kubibana kumwe wala tabamwangu funda nowe ngabo ewajirisebo wange newana wafedina nakolima muliru jaba babalongo ayagalo bemisibu kawule chokola kisirana emufuma kubafira yasebuba kulumba akabogere baliko akasitaze byekola bibazi Megatron koli tugamatino berango sapana isejigondi enuma nda kolanje kole ujja kukola mpolanzi Megatron koli tugamatino berango subscribing likinga atoberenga o sharinga muzade Megatron is my name ambera Ayingidde mu kaseera kano ne ganja fadi kulwa mawulire agesigika ganja kwata muwa sirina bera siya jakolerawo. Okay, abatulaba abalungi ku Megatron Media mukola kyamanyo okulika anti mutu followinga tubasaba mu sharinge mu subscribing mu likinge tutambule fenna so amawulire mangi nnyo agali mu entertainment olunaku lwa leero twalabyeko taata wa champion gudu yesterday tubagamba nti taata champion gudu ayino okuyingira studio tukira nti akopa atambulira mu footsteps za fresh daddy era buli fresh daddy kye yakola n'omukulu ono ajja kikola just yenti yakolamuko ku blanda katono ngera bwe tuze tubanyonyola teyegula maganzi ku camp yalina omwana we Oluyimba waluwuliddemu Oluyimba naluwuliddemuko ali mukulabika nti aweereza obubaka obukaawo okukira omususa eri kampu ya Alien Skin taata yagambye yetajja kuzikiza omanyi abasajja bano balaba wafunira omukisa kati taata fresh kuva dayagala kuba star. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. ne mwana mulenzi abera kojja abera taata taata wa champion gudo onakola tuli wano Bokati Studios tukola kayimba ono si oli ayimbira ko tune musajja akuba endongo ye akuba omuziki ulira Muntu wafikira kabulina nyo banga sulamuko muntu wafikira kabulina nyo banga sulamuko masana musiyawe zebanda besetanga aba yiyize byawe bibaziba kibachi byokuzujja kubibana kumwe wala tabamwangu funda nowe ngabo ewajirisebo wange newana wafedina nakolima muliru jaba babalongo ayagalo bemisibu kawule chokola kisirana emufuma kubafira yasebuba kulumba akabogere baliko akasitaze byekola bibazi Megatron koli tugamatino berango sapana isejigondi enuma nda kolanje kole ujja kukola mpolanzi Megatron koli tugamatino berango subscribing likinga atoberenga o sharinga muzade Megatron is my name ambera Ayingidde mu kaseera kano ne ganja fadi kulwa mawulire agesigika ganja kwata muwa sirina bera siya jakolerawo. Okay, abatulaba abalungi ku Megatron Media mukola kyamanyo okulika anti mutu followinga tubasaba mu sharinge mu subscribing mu likinge tutambule fenna so amawulire mangi nnyo agali mu entertainment olunaku lwa leero twalabyeko taata wa champion gudu yesterday tubagamba nti
Taata champion Gudo alina okuyingira studio jukira nti akopa atambulira mu footsteps za Fresh Daddy era buli Fresh Daddy kye yakola n'omukulu ono ajja kikola Jacent yakolamuko ku blanda katono ngera bwe tuzze tubanyonyola teyeegula maganzi ku camp yalina omwana we Oluyimba naluwuliddemuko ali mukulabika nti aweereza obubaka obukaawo okukira omususa eri kampu ya Alien Skin. Taata yagambye yetajja kuzikiza. Omanyi abasajja bano obalaba waafunira omukisa kati Taata Fresh kuva dayagala kuba star era mwami Afirigo oyo omanyi ge manya agakuba music ye mwami Afirigo yayimbanga ne full figure mbu yakoma oyimba naye katooke eyo full figure naye atwala eri amayinda ate ennaku zino yafunye kye bayita sympathy awo anywezezaawo Taata okitegeera ne nasomyeko mu comment ze abantu ne bwanywezaawo era basigala bakaawo kukira omususa bagaye mbu siri presidential advisor lyali litulimbalimba likola stunt mbu lisiba abaana anti libawaayo ekyetaano omwana yeetoolamu wali nga bamutadde livaayo ne likangabiriza namukute namuyisiza bubi nnyo nze sigambwako nja kufaafaagana na buli muntu aneekiika mu maaso afuulu figa kiki ofaaki naye ng'omukulu yayingidde studio n'akanyuga amaloboozi olunaku olw'eggulo ajjukira nti webaavuddeyo wali ewaba champion Gudo basaze busazi nabagenda paka Luweero butere era nga performance champion Gudo yataddewo yabadde yakabi abali ku Megatron mwenna performance yo nagitaddeyo performance yakabi nnyo find mulwadde kasikonda nnuma musindike sente z'ebyokunyamba bannange labikenti agira mu kotwa mani tukozesa nnyo amaloboozi performance yabadde yakabi era nga nalagala Skin awo sanyu lyabadde lingi ajjukira nti bajjo yavaayo n'agamba mbu ekivvulu kigenda kusala Alien Skin ekyeruweero n'okusinza ku kyewalabye abantu banyomba bunyomi bajjo no turn up Alien Skin basooka ne bamunyomba ewakire bajjo ne bajja balusuluuju Alien Skin teri muntu asobola musitopinga kati musically yamala okuyingira emitima gy'abantu n'afuna abawagizi be ba die hard okitegeera percentage y'Abannayuganda golowooza bw'oweza ba die hards bo akakadde kamu wano e Uganda eriyo omuntu addamu okugambako kati Alien Skin is numbers aziweza n'omusobyo okitegeera so Bannayuganda bamwagala Bannayuganda bamulaga omukwano era buli gy'agenda tulaba ebivulu nga biri successful kakati bano abamwogerera ebisongovu abamukola ki tebajja kusobola performance yabadde yakabi champion Gudo eyasoose ku stage nga bulijjo so nakuluno yayimbyemu I think ekyo abantu badde bakimiisinga wandowooza twaddamu mulaba tetwaddamu mulaba wano Kololo Lotale Run biki ebyo byaliyo naye ate awo teyaperforminga manyi Alien Skin buli we yatambulanga ne champion Gudo ng'amwamuka moment ako naye n'atuulamuko ku ngoma kati abantu babadde bakanyumirwa nnyo abadde aludde okkabakolera Luweero twamulabye nga teeka abantu mu mbeera wali wonna nga vibe ziri so Taata champion Gudo okuyingira studio kino kitulekawa ebyomwana kozi yayimbye akolima anakayimba akakolima so kino kinamuyamba otuusa obubaka eri abantu akayimba abantu banaakaagala okusinziira ku ngeri gye wakawuliddemu akayimba kajja kubeerawo ng'era ennyimba z'abasajja abo abeenyize mu music bwe zibaddewo oba waliwo amuli behind ayagala nayo kiyisizaamu tujja beeraawo nga Taata champion Gudo naye ategesa by the way Taata wa champion Gudo ate nawulidde ag'omunku mu champion Gudo agenda beera ku Freedom City Taata champion Gudo nga naye asaze lugogo bwalina abawagizi Taata wa champion Gudo tageza n'ategeka wadde PTC bwalina abawagizi be bamwagala baliwa Taata wa champion Gudo ekimukolera nti yazze mu limelight akantu ako kaaka advantage ebaawo kasita abantu bakutegeera abantu bamutegedde nnyo abantu kasita bakutegeera n'obateera music initially oluyimba olwo bajja dduwa amatwe onaaba olubi era balulekaawo nga lutaayaaya abali ku Megatron bo baluwuliriza simanyi ki kye bagamba oluyimba lulutyo era yagambye mbu ayagalayo kolabo n'Alien si muyimbi mubi yandibadde mu luyimbi mulungi wakadongo kamu mulabanga ensengeka ye y'ebigambo okitegeera tesobola kuba mega jam naye lujja kusatulatinga okwo ku social media mpola mpola
abantu ba receiving ngera bwe twalaba noonya maziki okitegeera lwa taata wa Fresh Kid yali mega jam naye olw'okuba nti oli mu bantu bakuwa amatu era n'oluyimba lwo balutambuza ku social media kuno mpola mpola kati taata Gudo kino kimukolera omanyi omuntu yenna buli woofuna erinnya advantage ezijjirako nfofoolo bingo oli muyimbi mubi oba oli muyimbi mulungi naye omuntu yenna kasita ofuna erinnya obulamu bwa taata Fresh Kid fenna twategeera gye yava ne kakati embeera gy'alimu fenna tukakasa bulungi nti si gye yalimu luli okitegeera ne mwami Afirigo embeera gy'abaddemu era egenda kyuka mukko eyinza obutatereera nnyo ku extent y'amaanyi naye era obulamu bwe bugenda tereera mukko olw'ensonga nti afunye erinnya essente erinnya ye buli kimu kyonna so bw'aba yasazeewo okulabika nti ayingira studio akanyuga amaloboozi ate ekyo kimwongera mu bantu yakoze bulungi nnyo ono omwana gwe naye ku kivulu kya Gundo ono Razorblade nga bamusibidde ku nkondo alinga embisi yabadde akoze eki Razorblade ye bw'atyo ndowooza ye muntu gwe baakasinga osiba mu Uganda wano ndowooza addirirwa retired Colonel Dr. Kiza Bese batunka naye Razorblade agamba tojja kunsobola gwe tebakyakusiba nze nkyali muto Razorblade bamusiba era bwe baamazaawo bamugye buzizi ku mpingu ne bamugamba ddeeka okitegeera Razorblade tosobola mujjaawo n'ogamba nti ogenda musiba that aside katusembyeyo ekya Navio nina information yabadde ku kivulu kya Navio mubwani yabadde agenda tuwamu poliisi nemugamba tajja kuyimba ne bagamba Navio bw'aba agenda kuyimba naawe okoma wano so embeera gye baleta ku Rastapio lwaki baleeta embeera eyo bwetyo twala ne ku Zexi yayimbira mu katebe nga mulema kati na wano bamuganye ng'ate bwe baali gundi Navio yali yabagamba ne bamukkiriza mbw ate wali buzibu olwatuusa nagatojja anti bo bakusiba ekikookolo Bobi Wine kye batamwagaliza kukola kwe kulabika nti bamutonderawo embeera enaalaga nti alina obwagazi bungi mu bantu that's why tebamukkiriza kulinnya ku stage era wa Zex twamulaba nga ayingiddewo twalaba obuvuvuŋŋano obwali wali ku gate okitegeera tiyagaasi yanyooka bamuyisaawo na kibuli kati ku show ya Navio Bobi Wine abakulinnya ku stage eyo audience yandigudde eddalu
you escape like that. You think we're gonna let you just run on back to VIP? Should we let her go? No! Should we make her stay? Are you sure? Bamuganye ngate bali gundi navyo yali abagamba tebamukkiriza mbu ate wali buzibu olwatuusa gatojja anti bo bakusiba ekikookolo. Bobi Wine kye batamwagaliza kukola kwe kulabika nti bamutonderawo embeera enaalaga nti alina obwagazi bungi mu bantu. That's why tebamukkiriza kulinnya ku stage era Wazex twamulaba nga ayingiddewo, twalaba obuvuvuŋŋano obwali wali ku gate. Osegera tiyagasi yanyooka bamuyisaawo na kibuli. Kati ku show ya Navio Bobi Wine abakulinnya ku stage eyo audience yandigudde eddalu ate bo kye bataagala. That's why ne zino zigundi entambula zino zaatambulamu ng'agenda okumobilizinga abantu ab'enjawulo bagezaako okumublockinga. Reason being nti tebaagala kukola ki kulaga gundi nsi nti abantu bayayaanira omuvubuka ono. Era twalabeeko awo Prime Minister ng'agamba mbu omukulu yasombye abantu netugaba abantu abali mu 10,000 nerera abasombye ye jamu teyandikutteyo gye balaga okufaako obufi. So kakati Bobi Wine yeye embeera bwetyo naye kennyini yakikkiriza buli wobeera lead of opposition obanga gwakutta omumuli gw'opposition oyina ebintu bingi byotuuka n'okkiriza nti kati nzi kino tebagenda kunzikiriza kikola ne bwe mba nkyagala nnyo kati ekyo ekyabadde ewa Navio. That aside nti nabi giki Sandra Liani ayinza okutwala Alliance Skin mu kkooti mbu bamuyisizza bubi eri abakyala atwale bagundi abamubawunsinze kubeera ne bwagutwala bajja gumukuba enkoona enyo gutya okusinziira ku gwe w'amateeka eri eyalabe Alien Skin ng'amukwatako yasindise basajja be anti basajja be bujulizi buliwa okitegeera kubatwala be babawunsa bwe babadde bateeseteesaawo nga be baakoze omulimu kuba ye yabagambye simwagalawo ku stage nga ngenda okuperforminga. So Nabiyiki ne bwagenda mu kooti n'ayagala olemerayo ne bamukwasa kibuli. So Nabiyiki ne bwagenda mu kooti bajja gumukuba so akipinga obusente abeeko kyabukola naye amulinde ewalala agenda mulindawa kuba ye Alien Skin ali ku kikwekweto fika salama abulayo gundi Zahara toto analujjawo olwo nga luzibu nnyo simanyi olwo ddo baaba naye nga otuleetedde ki leero mu bannaffe aba golola nga bwe tugezaako okulabika nti tutembeeta ensonga za golola twazze kulabika nti tutereeza maka twazze kulabika nti tutereeza relationship gwe ng'oli eyo ng'olaba ebintu bitagala. Abakazi batwagalako ensimbi, abakazi batwagalako physical appearance nti akwegombye oli kivubuka kirabika bulungi naye omukazi ekinyusa ekikulu ekivubuka ekirina ssente kino ekirabika obulungi kisimbula kiti embalaasi okitegeera simbula embalaasi okozesa golola okitegeera kati gwe simbula embalaasi ng'okozesa golola 5,000 gyokka oyita ku namba yaffe eri ku screen ffe tukakutuusaako tukola delivery n'abali mawanga amalala tusobola okufindinga ways in fact omwala Kongo kako nammwe abawala abaagala babba bammwe babalabikira bulungi babalabirira naye ng'ate wali mu butuufu akukaabya amaziga takutuusa gy'olaga nawe osobola okukamuyiwamu n'olabika nti abasirize entamu bwemala osirira bamuwampya bwemala so katuyiseewo nakano the Coco Jam Party egenda ennaku zino ziri 23 egenda enda bbeera Saturday okuyingira 2.5 just kubira ku Jona enamba eri 075 30 47 35 come one come all mujje tulabike nti tubinuka amasejjere baana beesunze ekintu kino so musobola okuyita era ku namba eyo ennyingi gye tubasomedde eya promoter Tevin ne mumukubira then bw'oba oli eyo ng'oli mu diaspora naye ng'olina abantu b'osobola obbagulira tiketi wano n'abawagizi baffe aba Megaton musobola obbagulira ku tiketi ne bagenda ne babinuka amasejjere butereevu. Okay bwetyo tubadde olunaku olwaleero asiri bulungi Kasikonda Nnuma sindika ku ssente z'ebyokunywa ndabe nga neetereeza mujjabba mukoze obulungi obutagambika basibe bulungi ndoza tukomewo bukomi ne stress endala temuva